febaro ya ba BMK obo butumanyo mugenzi Kibirije Mayanja omugenzi Kibirije Mayanja yalina apartments ebuziga apartments nga ziri ku plots 2 plot 46 ne plot 44 omu ku baana be nakozesa n'abalala bali mikwano gya BMK ne bagenda ne bafojinga ne bakozesa olukujukuju ne bakyusako plot 46 ne bagenda ne bajewolerako mu banka negenda newaaba newabirayo omwana ati ng'eyo plot terina muwiru teri muddame banka negenda negitunda abagula plot eyo ngu balimu n'omu ambassador Kirumira ne bakozesa olukujukuju ne bayingira ne ku plot 44 ne bagobamu abapangisa n'ekizimbe kyali kizimbirwa nga kirimu ne materials na buli kimu kyonna ne babibba ne babitwala twagenda ku police okuripotinga abakuuma baffe abali bakuumira BMK ne babakuba ne babayingiza ne mukadukuli ka police netugenda mu kooti netuwaaba omusango kooti netuwa court order ng'enjuyi zonna twetuli nga tukkaanyiza maaso ga kooti nti plot 44 bana baagula abeefuna nti baagulira mu banka tebagigula netukkiriza nti plot 44 ya BMK court order tugenze netuyitira mitendera gyonna egya police tugenze wa IGP commandant KMP crime intelligence ne verifying court orders nga ziri genuine nga ziri clear RPC Kampala South na tete naye naji clearinga tugenda wa DPC Kabaragala naye naji clearinga jo security committee netuula ntukkaanyiza nti olwaleero sawa 5 tulina okugenda ku ground to implementing court order kitwewunyiza olwaleero sawa 5 okituuse Kabaragala nga tulina DPC n'atugamba nti court order tumugenda kugiyisa mu nkolo olwaleero kubanga tufunyeyo okwemulugunya nti tumuyina kkubo buli omu tubeera nga tuli basanyufu ku ekyo kubanga zino plots 2 zonna nga bw'oziraba ziyina ekkubo zonna zikwata ku kkubo ne ku lwekyo tumugamba nti baani abeemulugunyiza nti tulina kkubo tatulazeeko petition yonna oba complaint n'atugamba nti mujja kundirira nga east eweddemu netwewuunyiza security committee etudde buli omu abadde agimanya eno plot ne batugambye ku ssaawa esembayo naye mulugunyizo wa RCC titunaba kumulaba kubanga kibeera ensonga z'amateeka ensonga buzoba ziri mu kooti wabeerayo emulugunya yenna ategeezaako bapulida abalala oba ne court order n'awuliddeko RCC nti ayagala kuddamu kutuuza enjuyi zonna twewunyiza abantu awali court order RCC omulimu gwo gwakutuukiriza nesikuddamu kuwuliriza kubanga kooti eba yawuliriza ensonga ne ziggwa nokati RCC alinga atugamba nti ayagala kuddamu kuwuliriza omusango kooti gwemaze okusalawo ne ku lwekyo kibeera kibi nnyo nti RCC kati yefudde kooti egenda kutuula newuliriza ensonga zino ne ku lwekyo tutuli basanyufu ne ku ebyo ebikoze eki ebitambula mu maaso bakirante bange balina okweraliikirira nti tomanya kiki kibali mu kupulaninga sayidi eno kubanga abantu be bamu bakozesa plot 46 ne bagoba abapangisa bonna abali mu plot 44 n'ebizimbe byali bizimbirwa nga biriko n'abakozi ne babagobawo bututuuka mu kooti ne bakkiriza nti plot 44 tebavunaanyizibwako yaffe bw'otunula court order yaffe kubanga mpulidde RCC ng'ayogera ng'agamba nti ebyava mu kooti sayidi era ya plot 46 yali tebimanyi oba eyinamu okwemulugunya ekisooka eno court order twagifuna ng'enjuyi zonna tuli mu kooti bali abagula plot 46 bali mu kooti plot 44 twali mu kooti ntukkaanya nti eno court order bw'ogisoma ekugamba nti plot 46 is not a subject of this court order plot 44 gye tulina okuyisamu mu nkola ne ku lwekyo RCC nsubira byayogera alina okuddamu
oba byebyalina okubeerako jjo bwe batuula mu security committee z'ensonga zibakanya beereremu court orders respecting ate azuwe n'obudde kubanga alinga agamba nti abatudde jjo mu security committee bayonoonya ebiseera byabwe ate ffe ku saidi ey'amateeka tulaba nti offices ezimu zirina okurespectinga kooti n'ebiragiro bya kooti ne RCC bagamba ajja kuddamu atuuze ensuuzi zonna alinga atugamba nti agenda kuwuliza omusango gwammwe ne ku lwekyo katusabe nti bino byayogedde anaabituukiriza wiiki ejja tuwali omuntu yenna asobola okukyusa ekintu ky'omugenzi ng'afudde Plot 46 bw'ogitunulako transfer form ne gye bagitransferingira BMK yali amaze okufa BMK yaleka eddaami mu ddaame lye ng'agamba nti properties zonna ezitali mu ddaame zigenda kugabanwa abaana bonna abafamily si yeneyo ke yali teri mu ddaame kati ono omwana bw'amala okugikyusa mu lukujukuju tiyagisinga na mu banka bana ba banka bamuwabira yali akoze okujukuju luli ng'atadde ne property endala banoonya property eri mu mannya ge bagenda ne bajatakinga n'omusango gukyali mu kooti nga tegunaba kuggwa ne bagidduka speed ne bagitunda bana ba family ne bagenda mu kooti ne beemulugunya nti eno property nemubanga mugenzi okugikwata onagina yagifuna mu lukujukuju ekisooka yagifuna taata waffe ng'afudde ani yamusignja transfer forms twagenda mu forensic nga tujja forensic report eraga nti signature eriko eri forged naye kooti emuti yaruuliriza kivola omusango okukyaliyo tugamba ne ku lwekyo ensonga ng'eba ng'ekyaliko forgery naawe agigula omanyi nti kyogula kiri mu kooti kyekisooka bakulaze nti yagikyusa nanyiniyo ng'afudde ekiddako ne bagamba nti signature eziriko ziri forged kitegeeza naawe agula oba omanyi nti kyoguze kya bubbi oba kifu kubanga kooti tenabakulangirira nti eno property ono omwana yali agenda mu mateeka ne ku lwekyo nsuubira kyova olaba kati saawa zino gitoogerera ne bw'olaba nga batulemeseza agenda ku ground bagezaako kugikyusa eve mu bano abaagula ono eyagula bagiteeke mu manya g'omuntu omulala kubanga gitoogerera saawa zino bamaze okusaba nga baagala kugikyusa eveewo tegeeza omusango ogenda kuggwa ng'abantu butwawaabira bagambe ffe titukyayinako ki bwananyini nsuubira kyekigendererwa kyabwe lukujukuju nti omuntu anaddako agambe nti nze nagula nga simanyi eyo bwino wena nkoze eki bwemwategeddeeka ani omutuufu yagula bwetwategedde ani omutuufu eyagula kubanga bwetwagenda ku poliisi nga bamaze kukuba abakuumi n'abazimba baali bakola yali mu kyapa saawa zino yajja n'agamba nze ebintu si byange ebintu byakirumira ne ku poliisi batugamba byakirumira ne manager wa kirumira twalina ku poliisi ani ali mu kyapa oli mu kyapa bamuyita okwale naye kwale nobwomulaba kiri kyogera mu lwatu tasobola kubanga alina sente ezigula eno property naye kunoonyereza bigenda kuvaayo byo byakirumira kuyiwa omusaayi nga buli omu alina protein ye ono alina plot 46 n'ono alina plot 44 kati baana abagenda okuyiwa omusaayi nsuubira bano aba plot 46 already nga n'abaganda bajja ne bakuba abakuumi n'abakozi bakiranti baffe ku plot 44 abapangisa abali mu plot 44 ne babagobamu abantu be bamu bayogera mu maaso ga kooti tulina abdafsuan zebamala okulayira ebiro ne babissa mu kooti nga batugamba plot 44 si yaabo manyi bwe tuba twogera ku bintu bino twogera ku bintu ebiriku ebyapa tuwali obujulizi bwonna obwenkomeredde mu nsonga z'ettaka obusinga ku kyapa kyekiramula bw'obuulira abaana ba plot 46 ntumuyina plot 46 BMK nesigaza plot 44 ettaka libeerako ne boundaries nti plot 44 eyita wano plot 46 eyita wano
kati ani agenda kuyiwa omusaayi ebyo byonna nsuubira bya kiduumaaza mpozi nga baliko ekirala kiba pulaninga okulemesa abaana bano oba okutabanguka n'okuyiwa omusaayi RCC ayagala kuddamu okutuuza ayagala kuvaawo zonna ziizo njagala muzibateereko IGP DPC intelligence poliisi emaze okunoonyereza buli kimu kyonna kati gwe RCC ogenda kunoonyerezaako ki manyi RCC yagambye nti balina okwemulugunya ku kooti batugambye nti RCC oyimiriza enteekateeka z'okuddiza famire ya ensonga ekwatagana ne court order sinaba kugigaana because omusango gwonna bwe gugenda mu kooti ate ne bagumaliriza omulimo gwange nga RCC wa division kulaba nga ntuula n'akakiiko kange okuimplementinga order kati order yazze netutuula ne lwakuba wabaddewo obuzibu butono obwenjagala ntegeeza abatulaba ku mawulire aba ploti 46 babadde tebali happy olwa implementation of the court order nga bagamba bagala kwetegereza engeri ya aba plot 44 bwe bagenda ku implementing abo benyina bazze nga bemulugunya olw'okuba nga nyimirizaamu olwaleero kati kyengamba bampuliriza kugamba ngu tugenda kutuula nga Easter holiday wedde then tuwulire side ebbiri tuziwabulemu then omulimo gwange nga RCC kugenda ku ground new and I witness how the implementation is going to be so mbasaba tubeere bakakamu and we respect each other then tulabe how the implementation can be well done. Thank you. Banga Emiliano. Olina kyongamba? Mbonyaabonyezaaki. Olina kyongamba? Sembirako mu maaso. Saidi eyo yogirabe. Nvuga naawe eno obise mwana muto amanya nze Kanso Muhanji George nkolera ne bapulida MBS ona gyoyagala ate ekirala tubadde tulina omusave nga agenda kulambulira RCC nti plot 44 eyita wano plot 46 eyita wano kubanga tuli ku nsonga z'ettaka tulisobola kuvaawo actually eri kwasa agamba omusave alina okubaawo omusave abadde already nga tumuyina kakati Jawan tugende tuta wa BMK atugamba bagezaako okunoonyereza n'okubuuza na muno ku chairman omwami Kirumira nti share za taata waffe ziyagamba mu wiri nti ffenna tugenda kuzigabana nga zivudde ez'oludda wa okuva gundi gye yafiira BMK n'olwaleero family bangamba tebanaba kufunayo n'omunwa gw'enusu oba essuubi lyonna
eriraga nti taata wamwe yaleka wano sente bweziti oba shares bweziti mujje muzigabane. Kati ekisinga nnyo okwewuunyisa kuba family nti Kirumira yali mukwano gwa taata waabwe omufanfe n'abaana bakuze ne bakulira wamu. Ne kati ekyewuunyisa nti omuntu abadde alina gezaako okulaba nti abawabula akumakuma mali ya taata waabwe y'omu ali mu kugisaanyaawo. Kivula abaana balina obulumi nnyo obutagambikwa ku lw'ekyo eyali mukwano gwa taata waabwe shares zaabwe zakwagala naye balina tanaba kuzibawa n'ekitono kibasigazizaako agezaako okulaba ng'akibajjako. Kituganye Plot 44 bw'obanga wagulira court order gula bikyali mu court challenging naye n'okozesa Plot 46 ogiguze eri mu maanya g'omuntu omulala naye lwaki okozesa Plot 46 ojonyage Plot 44. Bino byapa bibiri byanjawulo. Naawe bw'oba ogula ettaka ffenna wala ekituyita okunoonyereza oba due diligence nti bw'osanga omuntu yafa ng'omumanyi kubanga ono yali tali ordinary person buli omu BMK yali amumanyi mu kibuga olunaku lwe yafiirako ffenna tulumanyi n'omwaka n'osanga nti ekyapa ky'ogenda okugula kyakyuka ng'amaze okufa executive oba administrator si yakikyusizza ng'ogenda mu maaso n'ogula kitegeeza oba otegedde ky'ogula kubanga ne Plot 44 gino kisukaayanira saawa zino eri mu maanya ga administrator wa BMK ne Plot 46 tiyakyuka kugenda mu maanya ga administrator okikyusiza taata amaze okufa omwaka mulamba so tutegeeza